Bomu egi yategwa omukanisa ya Sepache omu Rubiriha Kasindi hihi n'akatare ka Gonje omu ihanga lya Democratic Republic of Congo ahari oburingwa bwa kilometers 4 okuhika aha mwatano gwa Uganda na Congo ogwa Mpondwe. Lieutenant Joe wa Lusimbi or RDC wa district ya Kasese omu kuganira n'omunyamakuru witu yajangwa abantu mushanju nubo baferaho. Abantu abadiefu batadde bomu mu church nekuba abantu ababaddemu ana balumiziddwa 7 gufudde naye nga njagala okumya wana Uganda nti Uganda tukyali safe. Tubadde standby kati tweyongeddeko okubeera standby. Ekisagala mu Uganda yeralikire kyonga abantu balina okweraliikirira nenjagala okubagumya nganza kulebyo okwerinda Kasese tewali mutawana. Oguyahamza abanya-Uganda ngo ebyokwerinda bya Uganda na mnonga ahansharo egi byamazire kwongezebwa mu amaani. Njagala okubagumya babeere bagumu ate nabo babeerenga batuwa amawulire buli muntu gwalabe nga tebamwekakasa. Njagala okuddamu okwebaza tiimu yange gye nkola nayo olw'omulimu omulungi gukoze amawulire tugasharinga mu budde n'okuliyakitingirawo bukyetaagisiza. So njagala okugumya abana-Uganda babeere bagumu Kasese tujja kufuna buzibu. Omubaafa hamwe n'abatunga obuhuta tari umunya-Uganda wena kurugirira aha RDC wa Lusimbi. Asanti 40 agalumiziddwa na 7 temuli mu bana-Uganda. Kikyambadde neraliikiridde oba kye twatweraliikiridde nti omanyi engeri gye tuli abooluganda abakongo bali eno naffe tuli eri oba abandi badde bagenze okusomerako eri okwenfuesinga kyaki y'abannaabwe ne kinfunya amawulire nti timuli badde mu Uganda. TV West neza kwisi Hagan makuru agarukurenga aha kugara aboneke gasha kwa Gilbert Mahanguzi omuri Kasese.